Abalungi nze MUSAWOJOWE olwaleero nzize tulabe engeri gy'oyinza okukiisinga munno omwagalwawo partner either mubeera mwenna oba ebadde long distance relationship nga now you happen to meet. How do you kiss that person? Ogenda mukiisinga otya? Twalaba engeri y'omuwelcamingamu video evuddeko amabega how to hug n'omuwelcaminga n'omutuuza n'omugyamu stocks byonna twabiraba sigenda kubiddamu naye kati tugenda kuyiga engeri butya gy'okuba munno kiss. Ekisooka mugenda kubeera babiri bwe muti musinkanye ebyenyi byammwe. Bwe mumala okusinkanya obwenyi oleeta obumwabu obulungi obwo naye ate tobuleeta ng'oyasamye. Baida abaami abamu temumanyi kuba kiss. Olulaba omukazi n'osembeza bw'oti emimwa gyo ogireberezaawo mwenna ne mwasaamirira kireetera n'abaana abawala abasinga okwetamwa kiss. Toyasamirawo, sembera munno omukwateko omutuuke bulungi nnyo oba towunya lwaki oba omutya omusemberere bulungi nnyo then mpola musinkanye lips. We mumala okusinkanya lips just make sure amalusu ogamize toyina amalusu mukama both omuwala oba omulenzi temwina amalusu mukama. Omuwala asobola okuteekinga omumwa gwa waggulu omwami n'ateekinga omumwa gwa wansi nobeera nga onuuna ku mumwa gwa munno bw'oti mpola ne musobola okuyisinganya ku nnimi naye ekyemba kuutira butalisinganya malusu. Make sure nti akamwa ako kakalu temuli malusu gooterese kujja ate gawa munno. Ekyo ekintu kiri disgusting. Okitegeera gweteeberezamu ng'omuntu akusonsesa ebirusu bye kiringa kubeera nga muli mukwano mubadde mwegatta muli mu nsonga za bufumbo oli n'aveeri muno nakuba ebbakuli mukukuba ebbakuli yatandise onyumirwa nga kyokola moral kweri ng'oli mu moods mu butuufu nga bikunyumira ng'era bwe binyumira abakyala abasinga gayina akomekereza nga anaatera kale okumala nabeera ng'akuteeka ebirusu ng'ebirusu bingi biwulira n'okukulukuta bikulukusa banaye mukola kyaki. Tojja malusu go gasonda mukamwako ate gayiwa mu mukyala gamuyingira oba gatandika omukulukuta eno olina mu bisambi atuke n'ogawulira nga gamukulukuta. Si kirungi, ekyo ekintu si kyampisa. Ne wano ku kissing bwe kibeera banaye temukola kissing ng'ogenda kuliisa munno birusu byo nedda si kyabuvunaanyizibwa. Ekirala muba mukiisinga once you start nga mumaze okusinkanya lips obumwa bugenze kyabuvunaanyizibwa nnyo okuzibiriza. Bw'okulozinga amansogo bw'oti no concentrating emimwa ne gikola gye gikola n'obwongo bubeera ku ekyo walayo obudde ne bwe buba bwa misana olaba nga bulinga obw'ekiro nga gw'olinga ali mu bwengula. Akantu ako kanyuma kubanga owulira nga tewali kikulekanira wonna wali silence ng'oli ku kyokola ng'ate okinyumirwa. Akantu ako kanyuma nnyo nga mukakola nga mwembi muzibiriza nga munno omukutte bulungi bw'oti n'omunyweza mwesamina omukono nga wennabalaze n'obeera ng'omukutte eno ku mutwe ku nkoona. Seriously kanyuma nnyo kanyumira ddala. Nemmaliriza nembeera nga ngamba n'abaami abalala oba abakyala nga gwe muno takuba kiss ya buvunaanyizibwa era nga gwe bukyoba awulira mpulire oba bakuba zino ezimadibuko n'abaami abamu oba abakyala abali eyo nga mwetamwa kiss olw'aba partners bammwe okubeera nga bawunya akamwa. Gwe wenna ali eyo ng'owunya akamwa wano tulinawo herbal mouthwash. Kubbiri we tukolera okulinana kyaki y'akakande MUSAWOJOWE ntunda eddagala. Bw'obeera n'omwagalwawo ng'awunya akamwa oba ulcers ezaaviirako tulina dozi ya ulcers tugenda kumujjanjaba awone atererere ddala obutaddamu kulira ku ulcers bangi zibaluma temukimanyi nakimanya mbono ulcers zisobola okuviirako okuwunya akamwa. Ulcers ziviirako omuntu akuwunya akamwa ne kati oba ka ulcers oba si ka ulcers olina kaboole amannyo go si meeru bulungi olaba ga yero bw'oyasama bw'oti n'otunula munda eno weeti ku gamu ku kibuno olabira ddala oluntu lwa yero olwo olujja olutonotono naye nga ne bw'osenya toluvaako. Yitira ku 07767478 you contact me nkulagirire wano nyiri we tuli ojja osobola okubeera ng'okeefunira oba email yennyini gy'oli okuba essimu tubeere nga tukakuweereza ku location yo tukola deliveries yonna gy'oba oli oba mu Uganda oba bweru wa Uganda tukatuukako kakutuukako.
tukatunda kafulumira ku bbeeyi entono ddala ate nga kakola ne kakuwa results ezo zennyini z'otegeera n'ofuna fresh breath n'obeerawo nga togenda kuddamu kutya kukiisinga mwagalwawo n'obeerawo nga togenda kuddamu kutya kwogera mu bantu ne bw'oba omaze ebbanga oba ssaawa emu kangeza oli wekka yo watching tiktok tolina gw'oyogera naye oli awo osirise ogenda okuddamu okwogera n'okola bw'otyo gwe kennyini okuddamu okusika omukako ng'owulira owunya akamwa bw'onaaba osenyesezza kano akantu eyo embeera tegenda kuddamu kubaawo buli ssaawa ogenda kubeera nga oli fresh ng'akamwa ako kali fresh ndi bulungi nnyo nga kalinga kewakajjamu akasenya okuva okusenya olulimi tekagenda kuleetera side effect togenda kuddamu kunyenyera amannyo balinayo n'abanyenyera amannyo nga galimu ekiwuka okasenyesa kano akantu ku makya n'ekiro ng'ogenda okwebaka obuuka tebujja kuddamu kuluma linnyo lyo bwe libaamu ekituli basobola odisemitinga naye ne litavaamu amannyo nga gakulumaaluma gatuuka ekiseera ne ganyenyera nga tosobola kulya nnaanansi oba wanuuna kaswiti amannyo ne gafiira ddala gw'olunywa ku kinnyogoga bw'oti ogenda owulira nga n'emba zennyini ziringa ezikankana ziringa ezaagala ovaamu mbakubiriza okukozesa kano akantu kubanga kakola bulungi ate nga kawonya ebintu bingi nnyo mu kamwa k'omuntu nga kwosa n'okukuwa akawoowo akalungi buli ssaawa obutaba na kaboole mbagala nnyo nze MUSAWOJOWE mwebale kunjagala mulikinge musubscribinge musharinge ne vidiyo zange nsangibwa Mulago ku 2 okulunana chachi ya Kakande mubeere bulungi bye bye